lwaki nedda emyaka gyonna omukyalo naza kunnyonnyola laavu naye nga ebiseera ebisinga laavu gyakunnyonnyola olina gitegeera butegeezi kubanga ye ayimbako ekyo ekiba kigenda mu maaso ku biriwo yagambako enkola ya takisi agikowa yagikola ki yagiyingira oba yagivaamu very very controversial of course with the music herself late ekintu nga ddala olina kirowoozaako n'omanya amakulu agakirimu but of course nabagambe dda ntino Catherine Kusasira tumulina olunakolera agenda kubanga premieringa video ye gye bayita gutujja and of course tulina ebibuuzo bingi nnyo kubanga alabika nga abadde atubuzeeko alabika yali yafuuka minisita so nga ministeringa ebintu bingi nnyo minisita w'amabugo minisita w'ebigote biraze minisita w'ebyo ebiriwo minisita w'abayimbi minisita w'abakyala abalina ebizibu minisita w'abalimi minisita w'abalema kwega byonna nga yafuuka prime minister mu mbeera ye so olwaleero tulina minisita Catherine Kusasira soka obuze ku balabi ba Delta TV bannange mwenna abalabi ba Delta TV amanya ddoboozi wamutya Catherine Kusasira nsanyusa nnyo okuba ate wano n'okusinga ddala mwe bali kuwagira music wa Uganda mwe bali kutuwagira mwe balina kubeera ku Delta TV kyakabe labika bulungi thank you manyi bwe tujja wano ku show yaffe tetubeera mu nsooka kuwuliramu tetunyumya nga abali ku leediyo nga tunyumyemuko ng'ekiboozi ng'abantu abali tutudde waka kubanga omwami n'omukyala wali enyumizaako emboozi weeti naye omwami n'omukyala nali ginyumizaako kuba ndi mukyala mufumbo kati njagala tubeere fu ng'onyumyanga nga bw'onyumya ne Sserugga kati nga nze Sserugga siinaamuko bwakanyamanyama naye sajja batondo tebakolera ne mwami wange mwami mutono si munene nga nze kale wano nesobola okukolera nze nafuna dda no just mbuuziza mbubuuza kale like mu byaka gyo giri nga tonnaba kusetolinga ne Sserugga wafunamuko ku sayizi zino nze era Sserugga bwe namwagalamu eyo sayizi gye yalimu era nga tegyalimu naye yayongeramu katonotono olumu agiramuko bwati ate nze ne bwengira bwe nti tewali kivaayo naye okuva we natandika okumwagala sayizi eyo gye yalimu nakati gyalimu ninga olabika bulungi okikola otya andabiira bulungi ate bamuna abawagizi bange be banfudde kyendi kaviiri keeko kakusasira kendabye emyaka gyonna sikyokosa kaviiri lwansi sikyusa kaviiri njagala nnyo okulabika nga bwendi era nemala nsibayo ku nvindo zazimala ennaku nga 2 oba 3 saazimanyira zitandika ziri ennyingi ezo sizikulabanga nakonzi ngenda okulaba nga ninga atalinze okubeeramu ezo enviiri ennyingi gwe kirireya nnyo nekyokogga teweeyongerako okobeeraawo otya kikola otya simanyi naye Katonda yakikola nakulabako ng'ositula ebyuma mu jimu nokulaba oti nali muyitirivu nnyo naye wakipo wati obudde bwabula kati obudde bwabula abantu banfudde bize bannange nkyebaliza Katonda abantu bakufudde bize mu music oba mu birala ne mu music mbadde nduddemuko ng'abantu banfudde bize okuva gye nagaba amabugo siwummula kasita wagaba ku mabugo boti baba esimu Kusasira tufiiriddwa kakati wano ono ye wagenzeeko muyambo wa Josted sinakiyingiramu nnyo nino yabadde alimba bulimbi omwana si wa Josted n'abantu babeerayo eyo ne bagwa eddalo oluusi ne bagwa manyi abayimbi batera nnyo bagwirako eddalo si bayimbi bokka namwe bapresenta ate tulina ebizibu bingi omuntu abeerawo nga alina okugwirako oluusi eddalo naye twabimanyira ng'abayimbi tubisanga nnyo olina agamba nti oba oluusi yakuzaala nga takuzaala olina agamba nti namwagalako nsinze yali ndowooza balala naye nange baali bazeeko lwakuba nafuna engeri nakyandolinga baali bagamba mbu bakuzaala nti be banzaala baali ne bagamba be bakuzaala naye netufuna engeri twakyandolingamu tubisanga ebizibu bingi nnyo bwe bityo ayinza okukunyumyako neyefuula kumanyanange waliwo abajjawo nga be banzaala I laughed seriously bajja paka wano ne baleeta n'ebifaananyi oli mwana wange nze kitaawo mumanyi biki n'ebifaananyi bibino
bagenda oleeta ba family members Allah wakibaru nga birala nnyo baga mugende munveeko so kati bambi nsasira nnyo omwami mwanyinaze gested ekintu kye yayiseemu ekyo mayisi kyangu bwe baba akwogeddeko ekintu bwe kityo nakusinzira omuntu abaze naye bw'aba ali ng'osi kituufu kiina engeri nze nebaza ne mukazi we bambi abadde mugumu omukazi we aba teyanobye eddaawo mama bakazi sebo abajenga kyayagala kuwulira ebyo kati ng'onobalwa kuba gested yako eba yakwanyuma yazadde ekyo oba olina ekyo abakazi banoba oba nekyejo mpozi nga gwolinayo batumwa waliwo abamu nga tetusaana byogerako ebyanjula ye waffe ng'oddayo otanga babyogedde batya ng'ogenda kunnyonnyola just mukyalo babiri basatu omukyalo omu babiri basatu bana just abo bokaboka gwe ffe waliwo embeera gye twalimu ngamba kunyumize nga waliwo n'ekitasobola kusala mu lujja naye oba weebonyabonya wekka ng'omuntu olina okwewa emirembe ng'omukyala oba ng'omwami bw'oweetekako ebintu ebikubonyabonya omwami oluddewa obaddewa omukyala oba weemalako emirembe ng'omuntu so kati nze oluusi nandigambye omukyala olina okwewa emirembe waliwo ensonga ejja neyitawo kubanga si kipya ekiyinza okubya ekipya nti oba mwami wange oba akugamba azadde omwana oba namagoye n'ogamba nti bana ekino kinkanze naye ekyo nti omwami azadde bali tekiba kibi si kipya si yaba asoose abamu twakuzibwa mu mbeera nti ekyo kati nze ekyo nkitiira ddala nkuyina kusaasira mubaleesa akaana nyinza omumala ng'omwaka nga sinajja nga ndi eyo nkyabeera emikwano gyange bali nga gyensula nakinnyonnyola nti libasanyira oba onokinnyonnyola ate omwana abaana akulira bbali alina kukulira mu baganda be gwosa okigumira Seruga yali aleeseko omwana nga siwo mwami Seruga si yaleeta ani yaleeta muwala yajja naŋŋamba nti Seruga yanzalamu omwana nemugaa muleete ate mwami wange ndizala amanyi nja kutya nnyo oba kijja kunkanga naye kya bulijjo n'omwaniza omwana muli naye kati olina omugamba fine omwana muleete tumulabise alina okuba ne baganda be kati Seruga era agenda n'amulabako oli simayi ate omwana yamutuwa anti ayinza okuba agenze kulaba maama amwe ku buyambi nanga teze mukama yantonda bulala era mumusanga nensoba omuyamba ne muwa sente oba mbanyiramu oba naba n'obuzibu era nkuwa kubanga omukozi taba na musango n'omwana taba na musango naye kusaasira weekaliza wano olw'omukazi yali akulumbye ku Seruga nze kathe awo mwakyankalaniramuko ng'agamba nze naddawo kati kusaasira gye omukazi yavaayo neŋŋamba kusaasira ku luno ekyo mpozi ng'omwami yakyogere naye omukazi najja n'akiŋŋamba tikinkanga kubanga omwami tayinza kyogera omukyala ayinza okujja okukyeraga okwogera oba okweyogerako antabule naye nze tekiyinza kunzija mu mbeera osigala jasa oli mukakamu omanya ajja kudda waalina okubeera nanyina okumanya nti kyendi nkiri olina okwekkiririzaamu ng'omukazi neki kyekikuwaga kusaasira lwaki oli confident nnyo kiki Seruga ekyo kyekikyesoba mujjawo oli nina okwekkiririzaamu nti buli kimu nkisoba nti nze ngamba nnyo abakyala ne mugamba nti funa nnyo omuntu ng'akwagala ng'ate akwetaaga eno confidence gy'olina olowooza tereetera Seruga buzibu basajja kunoonya nnyo kumanya confidence kyeyo gy'olina gye wateeka ku Seruga okuba nti agumirawo atabaala gy'atabaala yonna n'azungira gy'azungira omutwe ne gukomaawo negukomerawo nga guli ku ggwe wekka bwebuti kati Seruga kyalina kye nnina amanyi nti ye mwagala okitegeera nange nkimanyi nti anjagala ne bw'ojja ng'ofaanana otya n'obujja ng'ofaanana otya tayinza kugamba nti bannange nafunye omukyala kubanga naye we nabeerera nga sikyabeera nawe ng'omanyi mu bufumbo mubaamu obuti obuwonvu n'obukku era saalabako mwami wange ng'asusa ebbali ekyo kyona kyewunya abasajja abasula ebbalibbali omanyi tebaba n'emitima nkitya nokitya era osanga omuntu nga wali okikozeeko magu era liina kwegaana kaze nikusaasira abaana bali batyali okay kids okay abaana bali bulungi nnyo era bali kudde wagamba olina omuwala ayimba mwana wange muyimbi Finera yakolako kagundi nenkalaba nga alina eddoboozi ddungi ayimba bulungi omuyambyeko mu promoting omuyambyeko ekitonotono naye saagala kimuteekamu nnyo essaawa eno kubanga njagala concentratinga ku bitabo I'm class chika kali P7 okay that's good si mukwano gwa fresh kid
ebyabaana ennaku zino sibimanyi nnyo nti teyegomba Fresh Kid ayinza okuba ku munagamba yagala kubanga Fresh Kid ayina eddoboozi ayagala naye kukola videos ez'ettabu. Muwala wange yegomba nnyo Rema. Si Fresh Kid. Kimanyi ayagala nnyo Rema era bwakutabukako n'akolayo ekyakabyawo n'akola video nga totegedde n'efuluma n'efuuka ya ttabu ne bamunoonya buli wamu muwala wa kusaasira koze bamwetaaga mu bivvulu nga Fresh Kid okola ki? Ekyo kiba kizze kiba kyamagero nga kizze nga lukwe lulukidda taata mugwe tomanyi. Okibaliza Katonda kubanga talenti y'omuntu tolina gituulira naye olina ebintu byolina okusooka okubala ng'omuzadde nti mba nandyagadde muzadde nganze omuzadde njaga nnyo omwana wange nabeera nga asomye fe abamu tetwalina mikisa kuba nti twasoma ne tugenda nnyo wala lwansonga tusigama twali tutwagala naye bwali buzibu bwa fees kati kyobola nkubiza nnyo omwana nti oba ofunye omukisa ogusoma olina okusoma kubanga banja banoonya fees nga tebakola ki nga teziriiwo nze ngamba omwana wange mu budde buno nga mukama akyampadde obulamu mbanjaga nenfuna wenkutuusa kubanga ebitabo tebirimba nyinza okuba nga nvudde mu nsi banga siriiwo naye at least osobola okugenda n'owenyiga wano bakuwa omulimu. Ne Kathy mugamba ebitabo tebirimba naye mmwe abayimbi abasinga obungi abaliko essaawa eno ebitabo byabwe bitono kyokka mugamba ebitabo tebirimba ate ekyokubeera nti ebitabo bitono kyekyatwala mu kuyimba. So singa mwali katolaba nti abaana abali omukuyimba mu batuuliddwako nnyo because bali mu ssomero tetulaba bitone byabwe. Nandi kakati ekizibu kigaana kijja time etuuka ekitono ekiggwawo kubanga tugenda kuyimba paka twatandika dde okuyimba kati nganze natandika okuyimba 2-3 paka kati 2019 era abantu bakyandaba naye tewaliwo emijiji emiti egikola ki egizze tetugenda kubeera ku stage buli dakiika tulina okuyiyayo ebirala naye kakati kyokola bakati abamu bagenze mu politics abatugenzeko mu bizigo abantu kugamba olina wadde talent ebaawo n'abasambi b'emipiira time etuuka ne bagamba nti kati okomye oba okitegeera kati music wa Uganda Catherine Kusasiro abanga olina emyaka emeka mu music nsuubira nyinayo like 2 years 3 years 2 to 3 years 2021 ojja kuba music nja kuba mbikooye nga tokya releasing aluyimba lwonna nakati era ebisinga nabikoowa kubanga nedda nabinaga ne pressure nga budakiika buleka shoka nonziruka musinde naye kati nkola shaging empa emirembe bwaki I mean show backbookinga shows enano zigana mbasala bintu bya pressure so webanga lunaku katugeze yidi ngenda kukola golden way that's all ebirala temuntawanya nkola shows zange ziba 2 saga bintu bya pressure ebimu abakikweta olusi wasiwasi oyo oba yakubanga ogatiza naye kati tokyaka kugatiriza nkoyo kugamba nedda Kathano ina sente naawe tokyaka kugatiriza busente obwo onakuwaya 5 oli akakadde simavu kyogenda okunyuka okoye nnyo ate ng'ofuna milioni 3-5 kyobolaba nali njaga batekewo etteeka eri okugamba nti muyimbi osobola okuyimba show 2 mu lunaku olukulu lwa nsonga kituyamba ng'omuyimbi nokola ne performance ennungi omuntu ajja nakugula shegi nga kwadde sente nnyingi okusinga banaku obugatire nga tobula ku pressure ogenda ovuga nziruka oluusi ofunye accident lwa nsonga oyaga kugatiriza naye oba kugamba nti ogenda kuyimba shemu n'abalabi baffe tubasaasire oluusi kiba kikuyamba ng'omuyimbi nti omuntu ayagala Catherine Kusasa waba wente bajja kujja nnumbe gyendi okitegeera ajja kujja eno gyendi sasa kama njamulabira egundi kitumazeemu n'essupu ng'abayimbi gonna bakulaba alaba nnyo wano kati Fresh Kid ku Easter yalina show 8 mwana muto myaka 7 kati oyo 8 wano wali ekyo kirungi nnyo nti okubanga omwana oyo bwaba kati ngajja akatandika okuyimba abamu n'okwagala abane mfedda twakolanga safari nga ffe abayimbi nga tugenda Masaka tumalayo emyezi 3 naye nga bomba musemberedde okutuuka okukomawo nga ogamba mama senga bayongeddeyoko ku nnaku nga tunyumira okubeera ku stage nga osenga bongeddeyoko ku nnaku kati omwana oyo nze bw'abanga ali ku stage bwato ng'akola ssente oluusi famire ye nayo bambi ogiraba waliwo Katonda ekintu kyaleeta nga mukisa nga omukisa guzze mu famire kati omwana aleeta omukisa mu famire family ojira bwe yali efaanana nakati n'engeri we batuuse nti omwana oyo Katonda yamuleetanga mukisa mu family
That is good. So omwana agende maaso n'okuyimba okusoma ayimbe naye akuleke nga okusoma kulowoozeko nnyo kubanga okuyimba kutuuka ne kugwawo then okusoma nga kwe kulina omubeezaawo. nzijukana nalabako omwana waliwo omwana yayimba nga muto baali bamuyita yali akola w'omugenzi Paulo Kafeero erinnya lye lyabidde mu bulungi omwana oyo yali mulungi naye kati ali luddawa simanyina gyali nange talina waali naye nga yali muyimbi mulungi so singa yali asomye so senga yali asome senga akula ku birala senga bwe tuwulira nti bagenze mu politics agenda kwesimbawo gundi kusaasira wasomako nasomako sebo nasomako ku St. Bali ku Dembe Mtala Maria Dynamics Senior Secondary School sebo nasomako mpaka wange olina degree sirina degree yes sebo nenga planninga okuddayo okweyongera nakuba mu senior 4 okuyimba kwe kwakulemesa si kuyimba kwe kwanemesa okusoma wali tolina naye sente obusobozi ewaffe twakulanga mwali baavu nnyo twali baavu ewo enansa wano twali baavu nze ffe twakula mu mbeera nga mwali baavu kati mwagaggawa naye katonda naffe famire yaffe naffe katonda yawuleeta omukisa mu famire yaffe nange nenvaayo kusaasira mwali baavu nga tosobola kweyongera ku senior 6 twali baavu nga sobola nga mama wange akuba matafaali kati nga tasobola mama we wali nansa nawe akulaba ku TV andaba bulungi nnyo yali talina ssente zisobola kwongerako kati ng'oluusi taatawo ng'ali tatange yafa kati ng'oluusi ogenda n'omulyako ew'abantu ne bakuyamba ne bakuwa ku fiizi n'ogenda wasomerawo wali olowooza oliyimbako nali njaga nnyo okuyimba kuba nayimbanga mu kyaki naye nga teweeraba nti oyinza okuba omuyimbi owakabye tabbu sawa zino nakyagalanga nnyo nga simanyi nti nsobola okubeerako omuyimbi ow'amaanyi bwamala siniya faawo nga bibiganya wakolakola biki byasooka ne biganagana okubanga onasangira omwami baali bamwita tebaali bamwita mwami Sam Gombya ne Sophie Gombya obasanga ku Pride bwe nabasanga wajjako ku Pride banzija ku Dynamic ne bandeeta Sam ne Sophie Gombya nga bakulu be bandeeta nga badda bansaba na ku ssomero nenzija nenyimba ne banzizaayo olw'embeera gye nali mpitamu nti ku ssomero nze neewerera nga ngana nenyimba ne bampayo kasente nenentetenkanya ng'omuntu saasira ng'obunyiibunyi nnyo naye katonda yanyamba ekyo kyebaliza katonda okuba nti nabonaabona buli lwobonaabona oba mukyala mukozi oba buli lwobukya mu mbeera kyobola abaana abasinga okubonaabona mu nsi katonda ababulesinga ne babeera nga balina bamala ne bafuuka ensonga era obanga obadde obonaabona nnyo teweevuma kubonaabona okwo ng'omwana oyo gwabonyaabonyezzo nnyo oba nga oyise mu mbeera enzibu oba olina okweteteeka okugamba togwamu ssuubi katonda akuyamba alina obeera w'amaanyi nnyo nze kati nabeeranga